Oh yes. Mukyala Ntale, Irene Ntale, omuyimbi w'eggwanga abadde ku life support era nga obulamu bwe bubadde bwakwewaliikirira nnyo. Famire ye yagenze mu maaso n'okuba emiranga ng'ekimbe ekya COVID-19 kigenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo kibala omuyimbi ono Irene Ntale embirizi era nga Irene Ntale abadde wakusabirwa. Irene Ntale ebintu bino yagenda mu maaso n'okuba nti abijja mu mawulire naye nga COVID-19 kata amutte era nga olwavudde ku kitanda bw'ati yavuddeyo n'agamba nti oboolyawo ayagala kugenda mu maaso nakuba nti azaala omwana we olwo nno asobole okuba nti aleka omusiga ku nsi kubanga obulwadde bwa covid buli bule. Covid mu Uganda agenda mu maaso n'okuba nti atta abantu ab'enjawulo. Jjukira Prime Minister Kirunda Kiveidinda yagenda mu maaso n'okuba nti agenda bw'atyo. Waliwo Bashene Omuzata, waliwo abantu bangi abasiraamu abagenze mu maaso n'okuba nti bafuba olyawo ng'olumbe luno tebalukkiriza nga abantu bagamba nti babawa buto naye nga ate olumbe luno li so serious and deadly. Omuyimbi Irene Ntale kata obulamu abufiirwe. Waliwo abayimbi ab'enjawulo nga bagenda ne mu self isolation. Nakugambyeko nti Bebe Cool ne Zuwena Kogata ne mutabanyi wamanyikiddwa nga Alpha Theory Sali by'omu kwabo abagenda mu maaso n'okuba nti bafuna ekirwadde kino era nga ekirwadde kino obaolyawo mu kusooka bagambanga nti lwaki tekikwata ku bantu bamanyi eggwanga lyemanyi, lwaki kikwata bannabefuzi bokka era nga mu kusooka kyafuuka political. Recently Bebe Cool, Zuwena Kogata ne mutabanyi wamanyikiddwa nga Alpha Theory Sali bagenda mu maaso n'okuba nti babakebera nga balina COVID-19 era nga bali so positive. Omwaka oguwedde Bebe Cool yagenda mu maaso n'okuba nti afiirwa mutabanyi wamanyikiddwa nga Alan Masengere ng'ono omuvubuka yayimba oluyimba Big Mouth by Far ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Denzo Omukambwe nga bakyali mu Gagamel muyite Shortcut. Yagenda mu maaso n'okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku lwa leero Irene Ntale agenze mu maaso n'atunyumiza obulumi bw'abadde ayitamu na biki by'abadde ayitamu era nga oboolyawo COVID-19 abantu balina okuba nti bamwegendereza kubanga watabu bulwadde gye buli ddala. Mu Uganda buli lunaku kesa zigenda mu maaso n'okuba nti zeeyongera era nga tugenza mu byaddala abantu nga 30 bagenda mu maaso abantu nga 10 bagenda mu maaso n'okuba nti bafa obulwadde buno almost every day lwakuba nga reports zino tezinaba kuba nti zifuluma era nga gwabadde akiyita ekirwadde ekyokuzanya. Ngenda kusaba muganda wange ogende ku mavivi g'osabe Mukama Katonda asobole okuba nti akikuunya kubanga saawa ekintu kino engeri gye kigendamu kyandifuuka ekyobulabe ddala mu ggwanga lyattu Uganda. Atukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webula kuba nti otambula nange ebbanga lyonna nkusamu nnyo ekitiibwa muganda wange y'ensonga lwaki mbeera wano ne ngamba nti nina okuba nti nkuweereza taata wange, mama wange, anti wange, mukwano gwange, mukyala wange, yes ne ngamba nti ndina okuweereza byebe mukwano n'omuntu yenna ampuliriza, yes ne jjajja. Of course ffenna tukimanyi nti mu ggwanga ate tuteredde olw'ekirwadde ekimanyikiddwa nga COVID-19 obulwadde bugenda mu maaso n'okuba nti busensera n'okutta bannayuganda. Obulwadde buno bwagenda mu maaso n'okuba nti bubuutikira ensi yonna. Omuyimbi Irene Ntale yawonedde ku kaguwa mpolampola okuba nti asibatuka okufa era nga obulwadde buno bumaze ebbanga nga bumuluma. Irene yakabya amaziga era nga wetwogerera Irene Ntale agenda mu maaso n'okunoonya omusajja asobole okuba nti amupiika olubuto olwo asobole okuba nti azaala omwana ng'agamba nti yes ng'agamba nti oboolyawo tayagala kuva mu bulamu bwa nsi eno obuwoma nga talina musika era yavuddeyo n'agamba nti Jimso ngambira ku bakyalibo oba olinayo asobole okujja okumpasa olwo nno asobole okuba nti ajja abikole kubanga wetwogerera obulwadde buno bwandifuuka serious. Irene Ntale bambi yawonye okufa ekirwadde kino era nga omukyalo ono agenda adda engulu agenda kuba ku matu. Omukyalo ono bambi yeetaaga kuba nti asabirwa. Mwebale kuba nti mutambudde naffe okumala ebbanga lyonna. Ngenda kusaba mwana genda mu maaso n'okuba nti osanitizinga muganda wange genda mu maaso
n'okuba nti osanitizinga weewale ebifo ebyolukale oba oliawo osobola okubeera ewakabeera ewaka kubanga ekirwadde kino kya ttabbu weekume bampita lukibwe ya Maxud Junior kankomewo nateera